Joseph Ngoma okwata otya sente za Maama Phina okwata otya sente za Maama Phina Joseph Ngoma tokyali musumba nze sikyakuyita na pastor esaawa eno osigadde oli muyimbi nze nga president w'abayimbi ba gospel mu ggwanga erya Uganda mbuuza ekibuuzo lwaki wakutte sente za Maama Phina okimanyi bulungi nnyo abasumba baffe batubuulira enjiri ekizikiza tekyegatta na kitangaala kwata sente ezo ozizeeyo wandibadde sente ezo ozigaana yakuwadde sente omulundi ogusooka ogwokubiri n'ogwokusatu n'omwatula n'erinnya nti Maama Phina kitegeeza nti wabadde omanyi kyokola Joseph Ngoma tukwegayiridde vaayo weetondere kanisa vaayo sente ezo ez'emitwalo 2 emitwalo 5 gikwate ogizeeyo enough is enough abasumba baffe musirise kino kigenda maaso muliriddawa Government lwaki musirise Joseph Ngoma tukwegayiridde kwata sente ezo zizeeyo okitegeera yes nkimanyi sente za Uganda legal tender naye bw'oba omanyi sente gye ziva lwaki oba ozikwata anti Joseph Ngoma yagambye Maama Phina nti Yesu akwagala okimugambirawo kati ate kino ekizibu kyatandikira naddala eno mu makanisa basumba baffe bajjawo platform Joseph Ngoma takyalina wayimbira kyova olaba azunga mu bivulu bya Gravity azunga mu bivulu bya simanyi David Lutalo azunga mu bivulu bya Jostede okitegeera mu kanisa mumye abaana ebituuti that is why bazunga mu nsi bafune ku microphone bakitaffe mu mwoyo muveeyo kino kigenda maaso abayimbi bangi nnyo abagenda okuva ku mulama ku lwa kino mbegayiridde ndi munyiivu nnyo I am very upset nkubye meza Joseph Ngoma zayo sente za Maama Phina tukwegayiridde ezo sente todda muna zikwata ate obujja nze sinoonya platform mwena mukimanyi platform yenoonya nze mbasabye kintu kimu Joseph Ngoma zayo sente ezo zikwate kale zireete ozimpe nze mbanzizaayo osegeera nze mbanzizaayo ffe tuliko amafuta okitegeera gwe tonabafuna amafuta gakwata sente ezo wulira bw'oba omanyi sente gye ziva tokkirizibwa zikwata okitegeera ffe tukwata sente n'ez'abantu be tutamanyi because tuba tetumanyi gye ziva naye zino z'olabirako ddala Joseph Ngoma take the money back zayo sente sente ezive wa Maama Phina ffenna tumanyi gye ziva okitegeera teziva mu makuba matuufu teziva mu yeekaalo sente si za Katonda ne Yesu sitaani bwe yamugamba buuka yagaana Joseph Ngoma zayo sente z'abendi nze sirina za kumuwa Joseph Ngoma komyawo sente za Maama Phina zizeeyo Joseph Ngoma tugenda kujja mu gospel music industry tokyali muyimbi wa gospel tokyali musumba kwata sente za Maama Phina zizeeyo Maama Phina zizeeyo gwe musajja gwe kati comedian okugamba okwata sente ozizeeyo mbandi comedian what are you saying Joseph Ngoma oli muganda wange nkwagala nnyo sandivuddeyo kyova olaba abasinga basirise tebakwagaliza nze nkwagaliza zayo sente z'abendi nze presidenti ndiwo okulungamya abaana batambulire ku kkubo ettuufu eryo kkubo Ngoma Joseph lyakutte kyamu mumuŋŋambire nze simu zange tazikwata ne bwe mukubira tazizza nkunyonyodde mukubira tazikwata Joseph Ngoma tonalaba simu yange lwaki tokwata simu yange why are you not picking up my calls
Gwaneta kwa simu ya president Joseph Ngoma Zayo Sente zabendi yakitegedde ekyo bola batazikwata tuba tuyita abantu mu kyaki bagamba jangunga boli naye atera ne sente zibayiteza akabeera tebazisosolamu lwaki anti nkunyonyodde omusumba ye n'omutuufu oba omuyimbi wa gospel ye n'omutuufu sente za Maama Phina we zireetebwa basooka nazisabira zo ziba za njawulo si sente zino za bulijjo. Joseph Ngoma Zayo Sente kwegayiridde obuzibu obirage Maama Phina sina buzibu na Maama Phina nze munyonyodde kintu kimu Zayo Sente zabendi